ono ye WOLOKOSO. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. Savugidewa ani gwe bakutenani ani yakumenya ukani yonna mu WOLOKOSO. WOLOKOSO 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 mu weekend taxi. Kuchenda musanva kaseti sasa tufema maforoyo Simba Mpologoma enunjede menkubuza kwa yona josinzile kubira mpozi nga totumbude rayo Simba enene atene kugamba nti oli wakabinyo wala kubira mpozi nga te ojiwuliriza esawe no yenyini ne tukugamba nti WOLOKOSO mu weekend takisema zo kubira mpozi nga te eyingirawo nze Sula Senyonga Mr. Mosquito Haji Titibya omubwati kudachiko musanveza kaita kusawa esatu ate tubira mpozi tuyingira ntukugamba ekintu kimu kyokka gwe yona josinzile kubira ngo tumbula bera mpozi nga totumbulira dala genda ku YouTube channel za fesinga WOLOKOSO abera kuiseko kati genda subscribing kati oba ku KAKALAAMU TYMZ obere mpozi ngate o subscribinga. Okay, esawe na nyintu batu kitandikira ko bulungi nnyo ne tukugamba kati tuyingidewo njagala bachali bange mbere mpozi nga mukitegera nti tuli mu WOLOKOSO ngamba dance ku Mike igamba bachali baterere bulungi nnyo yangu otobusa mani nja kubabusa singa wera obusexo bunjo bisamu ngeri jeri sound Haji Titibya lutuwe Assalamu alaikum Haji wafe omubwati. Wa alaikum salam hajati bange bebatyo tukole tuchakati uba Titibya lutuwe mwagala nuba wentandikire we exactly nyini aonawe Haji Titibya. Before that assalamu na tukuliso muntu onave kayunga Tusanyi sokulaba anko KAKALAAMU. Nange mbasanze banywanyi. Eladde bamami. Lutuwe bebe. Aliyo n'ababoda batera okukaya n'abantu waliwo Derika agamba tunaddamu bati tuddemu. Muteredde mukyaliyo. Wadde mugate mukole kumeke kale kubuza kale jasa kwatengo tumbudde chena musamba kasiri sasatu pemo mwefe bwelyo Simba Mpologoma nuje yedembe bakade bavatu fya kuchera mu biraka siri se musa kale baseruganda batunya ku www.simba.ug nyongera kubuza ko era jasa kwatengo tuwuliriza amachagonna ko lwalero WOLOKOSO mu weekend taxi na tutuse okusoro kwatenga tongero kwatatu kwasa kunsoro kwatatu zimala mu mbere na kubuza ko kwandirizako ze KAKALAAMU the answer ta answer wo mulembe guno Okudamu eyongedde okunamya abantu mu bulimbeera ebafungude ya rabbi eyongedde okubateeka mu mpozi kye tuyise okubeera mpozi nga basudde eri ensonyi bwe tutyo neno embozi mpozi ate yabwenza obujjudde mu bakyala bannaggaga b'omu kibuga Kampala abasinga mpozi be mwegomba nti oba oliawo baamalayo ensimbi balina bulungi nnyo kumbe ensonga z'omu kisenge abaami babayite babba baabwe ate mpozi kye bayise tebamalaako mu nsonga ziringa ez'ekisenge bwe batyo basalawo bafuneyo obumpwanki obusobola obamalako ejjakirizi singa mpozi omuhabbati gubeera mpozi nga gubalinnye ng'oba gubali bubi. Wano nno tukuleetedde emboozi y'omukyala Abudl muyite Prosi Namwanje nga mpozi ono mutabuzi wa bizigo biye by'abakyala abeeyerusa ebigoba binnamakula na buli kimu bye bayita Abudl bwe yabadde mpozi mu mboozi eyakafuwa ne munywanyiwe nga mutegeeza mpozi nga bali mu mukwano gw'ekimemete n'omulungi Mulasi Papa Africa nannyini faamu ate nga mpozi ebintu byabadde bikyaliyo naye obudde nga mpozi bwe butusalako nga bw'owulira wano. Mwana gwa kaduuka bakagala okakasa bannange taddamu nakabukogerako n'ebizigo nze muwana mugato ddangamu okwesiga ebizigo sima biranda n'ebiki bakuleetera bwenna bikaddiyiza nze tonkaddiirako nze mpozi yankukyawu era olubira nga mutabulira kammeni bayeesiiga era kagenda nako kazo yamugamba kakati kyogamba nze byendeeta tebikyakolera kati weesiiga Abudl n'amugamba wange olaba naawe bikaddiya leka twesiiga ebizigo ndeka nze nkola mu bakyala
abange era katwongere okutwala omukisa guno okubategezaako naddala abagwako oba bakwatako mu kizigo nti mwangwe muwulire ensonga zino za pulezidenti wammwe era ekyabawadde n'obukodyo bwe yakozesa okukwatira mwanatu Abudl Mulasi mu katu kale ye naakola gwa kukuuta kyuma Benno saaga najja saaga ate kasamuwa sapoti mu bulangu kale anadduka alagawa maama nyabu ate era nze bw'oba osukka emyaka 45 aga Katonda sekulya nze tonkaddiira mu magulu gange tonteeka mu kanyanyazo awo nno twali mu maaso ga taata bamaze okuvaayo taata yamulera n'abamusiima n'afuuka mwana wawaka nemmanya mmwe mbatadde mu ddagala era taata wange naye yeebase mu kkakkamu ng'akkiriza nti omwana ayina munne mubeere mpozi nga mwesiga abantu olw'ensonga nti okusinziira mpozi ku mukyalo ono Shiwaddiru kwegamba yalinga yapretendinga nti oba mukwano gwawo ki gwa munywanyi ono mpozi ate naye bw'owulira waneena akugamba nti abadde nnyo era ng'alaba Fatuma Mulasi muyite mukyala wa Abudl Mulasi ng'amufolowinga nnyo ku peegi ez'enjawulo era ng'amuwaana nti mami webale kubeera mpozi nga toyagala bayimbi webale kombi nga tamanyi nti amwebaza webale okutwagalira omusajja emirimu mingi kirowooza nnyo emirimu eno kijja holidde kati nno kyenkakolamu obwo bupaafu bwe kakwata kyenkakola maama kabeera nno nga kapositinga bannange mami Shiwaddiru webale kuba na kisa webale kuwagira bayimbi bannange webale afunta obutamakoma nnyoko mukatambike kamu omugala patuwuliriza Shiwaddiru yayongera okubuulira Abudl Mulasi oba Abudl Mulasi yayongera okubuulira Shiwaddiru nga ye musajja wa trono Abudl Mulasi nga bwali musajja ensi yaleeta nga bwatalina kantu konna babuwe nti n'embaga gye twalabako nga Fatuma Mulasi sako na Abudl Mulasi bali mu ngeri y'okubate nga beeyanjula oba mu mbeera bwetyo Abudl tiyateeka myadde 10 yensi yaleeta yaŋŋamba tikeekaamuwasa ng'akaagala agende ebweru babeereeyo naŋŋamba mu kwanjula konna keekaateekamu ssente naŋŋamba buli kimu kye keekaakikola nga kaagala ave mu by'okuyimba nga tekabyagala agende ebweru ku kyeyo era n'agenda n'amalayo oba omwaka n'abeereeyo kakati we yagendeyo mu bwenzi we yaŋŋamba mu bwenzi we n'atandika abazungu nga bamuwa ssente olowooza waliwo kyataŋŋamba ayinza okuŋŋamba akakola nakaagala nakali n'abugamba ate abatalimba n'agamba naye kasanna wanfuna n'onfunza ne tugenda ku musaayi maama nnyabo kati mbutya abakyala bankuba kyeyo nga mwe muli ne Fatuma Mulasi muwulirize bino nammwe abali ewaka omukyala Shiwaddiru alina obukodyo bungi nnyo nga tabutaddewo mu kutabula kizigo kugoba binnamakula nangalo bukonye wabula ateekebozi abuteeka ne mu basajja bw'atyo abadde atambuliza Abudl Mulasi ku bunkenke nga bw'owulira wano ate mufunza nnyo sigamba nti mubaako nnyo kuba nange mba bize naye nfaayo okulaba ndi bize naye ali bize bw'aba mu holiday kati awo era nabwe mumufunza waliwo studio gye twaggulawo n'abeerayo nenfaayo kati waliwo mubuuka bamuyita Sean DJ wange MC kakati akolerayo alina byakolerayo tulina bye tukolerayo kakati era agenda nemubuuza muzeeyi gyali kuba bamuyita muzeeyi aŋŋamba ye wali wanasibyewo na bano balaga faya ne bagundi nga balina bye bakola bali bize kanemmanya nti katudde bw'aba avaawo n'aŋŋamba kati mami nina gyendaga ngenda wano bwe bati ne bwe bati konze nno nze bw'ona olwayo nina gyendaga mu kibaala kati ate amanyi bajja kunkwavula era ogenda okulaba agamba mami nkomawo ndi mu kkubo nzija ninda tugende osaaga nga tukyali ku katambike kamu kana akamalobozi akata oba akatolosese Luganda atuwuliriza Abudl Mulasi yakuuta kyuma gwe wulira bwe nalwala nga tusiiba eyo olusinga nvaawo ewaka neŋŋenda eyo tubeera eyo mu nju anfuna omuntu nga mbeera eyo nga kakola kadduka kusanga mulwadde waako wadde nga neewalula naye gambika kafaayo kampakeya naŋŋamba nze omukazi nali mwagalako butuuze enyo naye mukazi yammalako emirembe naŋŋamba nze siwasanga bali bonna be nazaala abaana nabazaalanga mu bwenzi naye kaakati mukazi ate weyayagala ye nampase anzigye mu kuyimba nze byenjagala tesoagaana muntu mirimu gye gyayagala kati nze ngova eri ng'oŋŋaana okutunda ebizigo ani gw'osinikira ebinnya ndaba ne muzungu yali aŋŋamba mbu yena tulekeyo baana ngende Kairo nkolere eyo nagamba nno laba ono bwekityo bwe kiri kale tukyeyongerayo mu maaso nga bw'owulira nti twasoose ne tulowooza nti oba omukyala akale oba Fatuma ye yagudde ku maloboozi gano n'agateekayo nga yagala mu butuufu ayabye abantu bano ababiri wabula twagenza okunoonyereza nga mpozi Fatuma Mulasi si ye yakoze ebintu bino okusinziira bw'owulira wano
So about it, come on, call. I don't know, she didn't so I just stuff. I call us to behind me. I don't know really what home shop away was so again. Especially I don't know, I don't know that I really before doing that, someone called me, they gave me the voice note. I was one over some questions. I responded back. She told me a bit. I told her I didn't know anything about it. Now, the voice note that someone what I didn't know I consult with my husband. Maybe more, I really did that. Next time, the I showed you. The kind of saw. Chiwadiru akugamba nti ekituufu kyekiri nti akantu ko ka Abudl Mulasi akamekese nyabula mukifuba nga akunywezezza todduka n'akufuluutira n'enkeera bw'ati mu wiiki ayinza okukopayo nga buna naye kamukamu oba kusatu bwankoko nno n'ogamba laba nno olwawanyi kansigaza ekitiibwa ky'omwami kasitakke yagimpa ne bwe libadde alalimu alikubuusa laava alina nnyingi etonyanga enkuba era tubeera mu kisenge kya yolaawo keya naye sepiseti akati entandika okulyako okulya akantu kawooma kalinga sombuusa ey'ennyama okusinziira ku Fatuma Mulasi omukyalo no gwe tukutegezezaako nti asinziira mu London agamba nti newakubadde nga mukatambi kano Shiwadiru keyawulikikiddemu kalaga nti no omukyalo ono oba mukyala wa Abudl Mulasi ono abadde nga ayogeranga ne Shiwadiru era nga asiima emirimu gyakola saako n'okubate nga musiima emirimu gyakolera omwami we nga Abudl Mulasi era nga Fatuma Mulasi agamba nti nedda kyekiriiro. I don't think I shouldn't be behind that somewhere at home. We are putting our name down. Era ne mukatambi omukazi alaga nti obadde ng'omusiimanga ku mirimu gy'akolera naddala abalimi. Abadde agamba nti obadde omuwaaniranga Facebook page yondo. No. Promoting, I don't know, but the movie. I know if I'm regarding a young day for Mama. What's no how yesterday about the video of Sambra. I always go up to the omukyalo nayongera okutegeeza nti ebyo byonna omukyala bye yabadde ayogera byappa olw'ensonga ye tamanyi na peegi ye tazigoberera ayongera okwegaana wano nti babadde tebakwatagana mu communication. Kana shoto suwana ngapo la kutotaka kujifunza or what I know is I want in Uganda, lady in Uganda, alimu business in my husband. Choki when mbadde ngamba nti waliwo ebigambo emu ebyafulumye nga biraga enkolagana y'abana abantu ababiri kati fanyiwa kuyingira ennyo mu personal life yammwe naye omukazi awaana oli agamba nti babadde balina enkolagana ey'enjawulo ono yatuusa ate Abudl okugamba nti tewabaddewo enkolagana naye n'okkiriza mweyo embeera nga tuli ba mazima Fatuma. At first, not because we did not see it from a because someone having nothing ngatekana bakufuluma we yaseso kafuna someone from Uganda called my number and said whatever business. At first, Nagami, oh my God, it is true. That's what I did. I called my husband. Mugame, WhatsApp, maybe CFG, maybe the same Kirana, Nangamba, this is not true. So how can you me? If you go in Nangama, you know what? No coming and now explain. Okay. Okusinziira ku Fatuma Mulasi agamba nti newakubadde omukyalo oli agamba nti yamekesa akantu ke nga kabamanga sumbuusa agamba naye era atanayitaayita yatenda nyina okufumba kubanga nyanga amekese buntu ngalina ebisinga awo kati byemuzi zaabwe nga boga zimale
Tutebaka kiboyinza sinikira Shuwadiro right now mutibula bali ku radio Simba. Baka wonka Shuwadiro nganze ndi mugamba nganze gena nko kupezeni mwana mwe bazana ko imumanyi wala mpira mshalo ka Shuwadiro waka bwe muwa yo abamanyi kali mushikola na mtaza tuje mbaka bauti abamanyi kali kwa no mtaza yene ngenda yo mshara mukuru kusiya kole yene nga mutima gwe ate nganze kala kuda kubifinga na machala ko because mtala mama bantu bakuru konje kuba social kutana pale na ifana na wali na yiwa mu machala yiwa mu si next time baba kolegi for investigation people tumina kwa bodi simani aya okusinzira mpozi ku farm manager Abudl Papa Africa mpozi ate nanyini famu nanyini sumbusa singo kuoma agamba bwati nti bana ababiri bali mu ntalo zaabwe anti lususu umuyite namwanje olina mawejo no namwanje bali mu ntalo zaabwe za business amanya gefaananyiriza era mpozi ngogano otinga nnyo ntalo zaabwe za business ze zibatabula ye bayagadde muweterako koona ebintu ebimu bitashyariye kuba samiko kukafuna kabira yifanze n'entalo zaabwe ndowooza za bizinesi era ngo simaya omukyala gwayita no Shuwadiro tulaali bamukwano era kati bamanyi bafunira ekintu kyabwe kiggala kale wakati wange oli omukyala mumanyi nga wa bizinesi nange akuba ayagadde babiyigizemu nti omukyala bafuuka mumanyi nti kyekinabakozesa okusobola okukuba omuzannyo gwabwe gwe beetaaga oba empalana yaabwe omukazi anti lususu naye alegera bibye aja banange ebyabano yandibamu okukuuta ekyuma eri saidi zombi obenganda zombi okusinzira kwa Abudl Mulasi wagaza kubatenga akwawulira wakati wa Shuwadiro ne muganda we etaga kuwulirako mwana tu mwine nkolagana obira byakatambi butambi nkina naye ne Shuwadiro ya business ngembadde marketing na tukola business ya show ebyo byonna badde mulango ekira kudde bimanyi nnyo biwanvu empira mu katambi nga katambo yo nabimuwunza nangamba siriye waliwo baganda oba omumanyi mweru yabera aluwa yena mweru afaanana kibigire muganda we abantu balowoozanga nange Shuwadiro naye nga bw'ogenda mu ofiisi olowooza Shuwadiro kati yabawukanyeko omukyala badde baluganda Shuwadiro bayawukanye biwanvu birimu famire mu njawukana yaabwe eyendi ate nga bizinesi ezadde yagibateekamu basakako ono weeno batabula ebizibu oba bwe batandika eyita anti lususu nga bw'owulidde nti Abudl Mulasi ekimugatta ne Shuwadiro ye kitunzi we mpozi mu bizigo muyite marketeer ate mpozi agamba nti famire ze zaayawukanye ne beegatta ku anti lususu ne batandika okubeera nga ate bamuyingiza mu mboozi zaabwe ye awoninga ne Sekulabula yenna n'agamba omukyala anti lususu nzija mu mboozi zo nze byoyogerako sibimanyi kyekiddako genda mu mateeka oba enkyasirise kuba mponihinze omukyala bwe bayita anti lususu anjije mu mboozi ze mu mpalana zaabwe kubanga zaabwe empanvu nnyo ezitali za kaakati ali mu miiti tekumanyiriza ebibakwatako nga biraga bamukwano ate bwe baba bamukwano nga era biraga balabika balina obutafaana waliwo bizinesi gye mulina bizinesi eya studio kituufu studio ki sibimanyi era nawulidde bipya nze sirina studio na Shuwadiro nze studio gye nyina byange ekola vidiyo yange LSP yange eremu yange zonna zange sirina nze studio na Shuwadiro yino nawulidde bipya agakatonda obutekkiririzaamu kintu kibi nnyo Seruganda atuwuliriza obuwami bwa Abudl Mulasi buno fwe bwe tumanyiwa bwe tutegeddeko nti yameketebwanga kasumbuusa kibi nnyo nti ate ye mwana tufu abakimanyi ate ye takimanyi bagamba mwekona gyokubamu ekyuma mbu ya mulembe bwomanga sumbuusa ebyo bye bamanyi era baali bandiddeko naye nze atabalyangako simanyi enkoma era abantu babaddeko nga bagamba Abudl n'ageza n'atandika factory y'amaanyi ng'ekisajja mwafuna kirago kati buli kisumbuusa ey'ennyama bagiyita Abudl Mulasi
Ngande na firimu tukyali mu bya corona baleseewo mood. Bw'otagenda kusumbusa n'otagamba mpaayo kali aka Abudl Mulasi kenyini akenyama. Ono ye WOLOKOSO.